tugume anyway as a matter of principle njagala omukulisaayo kubanga byayogedde mbu yali yeekweseemu alimbye bulimbi yakwatibwa era drone yamunywa butereevu kati akola cover up akola damage control kuba kyo kitegeeza yavuddeyo ne instruction mpya instructions zamubuuliddwa mpya era line gyagenda okutambula nayo si eya bulijjo gyadatambuliramu ng'awanda kakati njagala omukulisaayo ewantu eyo tewavuika ng'okyali ku mulamwa era waliwo yaŋŋambye ti omusajja muleke yeetonde gwe buuza bigirwa tuli batono nnyo otuvaayo n'osigala ng'okyakangaza noga ekiba kibe okiwulidde tewavuika ng'okyali mulamu era ng'okyali ku mulamwa batono nnyo kakati ffe abaavaayo for example mu fight ginalimu naanite tutuuse ekitalya ne CMI yampa ebirowoozo bingi otakuba lwali lunene n'abantu bange bonna baatya abawaka buli muntu yatya ne bagamba naye ku luno omusajja ono akomawo nga ku luno tebakkiriza nti okoma bwannange okusinziira ku ngeri gye nagendamu ne narrative y'amawulire engeri kuba gaatuuka ekiseera amawulire ne gagamba bamuguddeko gwa terrorism ogajjukira nze nagasoma ate nga nze mpumbirira ng'ate nze nnwana okitegedde kakati tuli batono abasobola activism tuli batono nnyo era ffe nalwana nenvaayo nga ne sente za bbeiro oyo no bamuteereddeyo ku street bamutadde nga chairman Nyanzi negolooza bamuteeredde ku street n'ebigambo byamufalaaside anti kakati kyenkugamba baba muteeka mu kooti ne musaba miliyoni 2 eza bbeiro twandiyesonze gumanya amaziga ge yali kaabyate yandisoose ennaku endala 10 nga bwe tuzisonda 10 ku 2 nga miliyoni 2 ziganya okuwera nga tuli mu kusimba kannakakongo okitegedde era sebo nange famire yazireeta mama w'abaana yajja nazo famire yaleeta emiliyoni y'esente okiwulidde nenvaayo mama Katrina yagireeta kakati si byangu si buli muntu nti asobola eyo field era tugume nali namugamba dda nti mu byokola byonna weewala okugenda mu eno layini kuba togisobola y'amaanyi tolina bulamu okitegedde ekyokubiri tolina bugumu bumala kuyimirizaawo olutalo lw'otandise kubanga olutalo yali atandise lunene si levo ye lugazi nnyo si levo ye ne bwe yandibadde jjeno lwandimukubye kugambye si levo ye era lwakuba babadde basajja be amazima ge naye nga kiba kubanga ffe twaleeta ya narrative singa sikyazaala singa sikyazaala wansi singa bayononayo singa ffe twasaba DNA tewandizemu kuzaala ekyo nkimanyi bumanya era ze naligayo bugambye leero mumaze sina kyeka siriddira seewozaako sikola ki nowanika ekiddako kyonna ekifo ekyo ekyawansi bakikolamu nnyo omulimu bulungi nnyo omanyi kye bayita dambero ogimanyi dambero togimanyi sigimanyi dambero bwe buzito obubeera mu jimu waliwo ey'10 waliwo ey'5 waliwo abakyala bebakozesa obwebbiri ekitundu waliwo ey'15 waliwo neya3 kiraga 3 abo bakanyamazi basitula kati bagikusibako n'ogisituza wansi batulezo ne zisitula ne bagisiba bwe bati n'ositula dambero ya kilo 3 nga bakuwanise waggulu erengejja tosanyalala anti kakati bwe nkugambidde kubanga kakati eyo dambero okimanyi nti nno n'ente ezimu baziraawisa bwe batyo ne basiba eno waggulu omuguwa eno ekintu ne kikala ne kikutukako bwe batyo bwe bakola ekyo bakikumazaako bbanga ki anti ebeera tokya process kati bayinza ogikusibako baagala oyogere
kakati eyinza n'okumalako eddakiika 5 oba 10 teyinza kukusobolayo buli kintu kyonna naye ekinjala okutegeeza bagenda ogijjako ng'abantu otunulako batunule ogamba yiraba ekyana kiyitawo ng'emisuwa gyonna bagikutula laba ekyana ekiyitawo bannange bwe nabeereranga n'amaanyi gange ng'otunulako kitunule bwoti wabeegayirira ne batagikusibaako okiwulidde ebintu ebimu tubisirikira ng'abantu abakulu naye ng'oluusi wagifunamu eddakiika 5 obutatyobooka yagala abantu mbamalemu essuubi kakati musajjawo tugume layini gyeyakwata tagisobola asiiye naye yali alina omukisa era nze okuva lwe yakwatibwa nze wandaba ntidde nze natya bulwadde nze sina kye natya n'ekimu kuba namanya abamukutte basajja be bantu be aseeredde mu buseerezi era bagenda kwogera Lunyankole era si lwe bayogedde tiyagenze na mu kooti okiwulidde naye kwezi njala okutegeeza mba kubanga nze yasaba DNA eyajje n'omuwozi Kainerugaba nze nkukyazizza singa tukyaliyo ffe singa tuli wala nga tetunaba nakwapiyaringa nno wantu wonna wabuna obudde nga twalibadde tunyiga biwundu bisooke bikale batujjanjabeko bisooke bikale tulyoke tuyingire kooti nga tulabikalabikako naye nga tuli bakoowo kakati tugume Mungu amusaasire naye ndowooza yabadde yereconnectinga again ne basajja be era yakyakiivinze obulamu bwe tebuyinza kukola ki kusigala kyekimu era nze saatyamu ng'akwatiddwa naye singa bangamba nti kwezi gwe basise singa kati miranga nange balimpuliridde ku booda tewandiyimiridde misinde gyennyini so bwekityo bwe kiri naye ng'ebisigadde byonna tujja kuba tukola ki tubiraba naye nga tumukulisaayo tumukulisaayo akulike akati gundi Mama Salamu Musumba waliwo abamuwanza ebigambo mbu yalookoma banne ne babakwata olw'okuba bagamba nti no y'omu kubenyigira mu lukolo okutta pulezidenti niye mbu ye teyadduse ne bagamba nti ndowooza y'omu kubalookoma abantu waliwo abaana byabufuzi abamu ab'emimwa emiweewere bwe batyo bagamba mukaaku si kyamuwuliza oba alinda naye ekyosi kimale okuyita simanyi naye kooti tenaba kufulumyawo kiwandiiko kyonna kibakwata n'olw'ensonga eyo simanyi olabye ne lw'omushana naye waali nnyo era ayogera naye kakati omanyi kati fayiro eyo siteeti yetusobedde erina abantu beetadde mu kaseera akazibu ng'oggyeko abakwati gw'oli mu kusaasira bakwati naye abatali bakwati embeera gye bayita musinnyangu gutomanyi kye baliko basuula bagugumuka kubanga otugamba nti ono n'ono ku lisiti kwe bali naye tebanakwatibwa kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti bo basonyiyiddwa okitegedde ku bibiri kubaako ekituufu either nga be baawaayo information okiwulidde oba beetonda nga bukyali Lukwago bamwogera nti kwali ku lisiti mwaka guwedde era nga ku lisiti tujja tuboogera kubanga babasoma amannya okuva omwaka oguwedde Lukwago bamukutte nnaku zino osanga ne bano bakyabalwaza nga bagenda kubakwata tulaba Ssemujju bwe yabinyise mu nsuwa Ssemujju yagambye sijja kubeera nga kapere kansooka enveewo jjajja bw'alivaako tulikomawo kaakati ne bano mukaaku omusajja watu nga bw'omumanyi yagamba ya rabbi bakabantwale yewaayo Mama Salamu Musumba yagambye mbu abamulaba ng'omuzimu tebakkiriza nti yeye fayiro eyo yazibuwadde kubanga webanga eriko abantu bana abatanakwatibwa ate nga bali abanywa batambula naye tebakwatibwa kakodyo ki siteeti kezannya siyinza kitegeera ekyo kiri awo omu ku basuspect mwami Rwomushana Charles
bwe bamubuuza ku nsonga eyo addamu ekigambo eki kimu bwe yava lw'enshama akalimi ke awo we kawuumulira lw'enshama nze nva lw'enshama nti owaayi bagamba nti ku fayiro eno naawe kwoli nva lw'enshama yansesa n'engweri akyabeerako ku mikutu ku mikutu kwali ne ku mpewo ez'enjawulo naye ayogera ekigambo kimu ku eyo ensonga ava lw'enshama lw'enshama waliyo ki ye waabwe waliyo ekyenjawulo sisimanyi naye yeewunziza mu ekyo yabamalamu amaanyi yabamalamu amaanyi lw'enshama wateekwa okubeerawo ekikondo eky'amaanyi kakati fayiro eyo etiisa buli omu kuba kati fayiro 3 eziriwo enkambwe mu byobufuzi actually fayiro 2 eyo ya Dr. Kizza Besigye neya Parade ze fayiro eziriwo tezinaba kujjula ate yamuwanga Kivumbi Mwanga Kivumbi enewe naye ejjamu naye kati yanafuye yamuwanga yanafuwa eri y'emirambo 7 yanafuwa kuba yagifunako beyiro nenafuwamu ne bamukwata nabo bonna bali wabweru eyo yanafuwa terina kyetugamba era teyaliyo teyali fayiro eriko emirambo 7 gifunako otya beyiro tosobola banna tekiriyo naawe tekiriyo iyo fayiro twajogerako wano era netugimala kakati fayiro era naye bamuvuga bamuza ku fayiro ya Parade kati gyagenda wanaddamu okwapiyaringa mu kooti ogenda kulanga bamuvunaana ebyo Parade naye muwanga yaliyo anti kakati oyinza obutabeerayo naye nga gwe waguza engatto procurement officer ekyo kisoboka guwa sponsoringa ebintu byonna kati Waiso teyaliwo naye bwe bakwata yatunga ovolo yagaa Waiso yampereza sente aba yaliwo yaliwo mu mwoyo okitegedde kati bwe bityo kati mu criminal offense waliwo ba masterminder mukuza omusango waliwo principal offender okitegedde waliwo bayita ba accessory after accessory before the crime accessory after the crime abo bonna baba betabise muki bano ba accessories bebavujirizi abayambako kati singa tuba ngenda kutta omuntu wali gwe novugako kaboda nange mba nyambi oli accessories before waliwo ssentebe wa LC yatuuse enseko ne Megatron ye accessories ate yakyogera mu ngeri ndala nnyo yakijja wa mu kooti alina omuntu yamuyitako n'amulaba naga nti oyo alina accessories zonna kate nfiire mu mmotoka alabika yalaba bantu baffe bano nemubuuza accessories zebiki nabitunyonyola negamba abantu bakugumuse bakugu nnyo ssentebe wa LC Tundu Mulamba balina accessories zonna negamba anyway ebyo byonna mwebiri mu mbeera zaffe zaki naye fayiro y'abakadde baffe abo eggwa na byabufuzi kuteesa eggwa na byabufuzi era kyemmanyi jjajja agenda gikozesa as an advantage okunyigiriza ku mulundi guno kubanga kumpe buli byabufuzi alina fayiro okunyigiriza abantu bonna okuviira ddala ku Dr. Besigye ekitegeeza jjajja abadde takyalinayo kakodyo kalala konna okugjako okunyigiriza mu nkola eyo kuba kati mu 2021 yatuteekamu nuupu neba 2025 nebanga bannabyabufuzi bakubye jjajja abadde talinayo kakodyo kalala kayinza kukozesa akatalabika nga nuupu bwebadde terabika n'akakuba okusinga okukwata abantu bano dairekiti anti kati jjajja advantage gy'alina eri emu nti bw'oba oyina gavumenti kitegeeza oli authentic bw'obeera authentic oba okkirizibwa okutekinga action yonna gy'oba okoze eki mu mateeka kuba n'amateeka go gakola agakufevalinga
okitegedde jjukira amateeka gakozesebwa ow'amaanyi okunyigiriza omuki omunafu oba okunyigiriza atanaba kujja mu buyinza okitegedde kuba ne gavumenti nazo ziggwa kakati General Kaguta Museveni kati ye alwananga gavumenti kati gavumenti buli dakiika ebeera n'ensonga nnyingi eziggwawo buli dakiika genda obeere ku poliisi lunaku lumu olabe issues eziggwawo ez'enjawulo kati ate gwe ogendayo ng'olowooza eyiyo y'amaanyi nnyo era ya nsonga nnyo ogenda okulaba ng'ate waliwo ensonga ez'amaanyi ezibu ennyo era okumanya ebintu bino bizibu waliwo mukwano gwange yali anyumiriza yalinamu obuzibu ewaka eyo naye n'aŋŋamba nti naye yali alowooza alinamu obuzibu obw'amaanyi bino ensonga zaffe ez'obufumbo kati ate ne wabeerawo mukwano gwe amunyumiriza n'amugamba nti gwekyali ku ebyo bamusanze n'omukozi ewaka kati ate nze owange akola ki owange ate akomawo n'afuna asikaali musajja munne akola atya akomawo emisana ate ye n'atayiza asikaali omwami musajja munne asikaali musajja wattu n'atandika okutambula ng'embata kakati gwe mukama we yakimukoze kati gwe oba okyakaaba omusajja wange buli mukozi gwendeeta kati saasira oli tagenda na ku mukyala agenda ku musajja munne asikaali muyonjo kakati ebyo gwobimanyi kati obwo obuzito bw'ensonga obwo ebuzito bw'amaanyi nnyo kati olaba yiyo tebaamu nsonga gwe w'omukozi wadde temubereramu ddala naye yasikaali kati society bwetyo kati yo gavumenti eba efuna ensonga buli dakiika kwetambuliza okitegedde kyova olaba General Museveni ensonga ezamuyamba mu 96 okuwangula akalulu ate si ze zamuyamba mu 21 ate era 26 era zaali zikyuse ajja akyukanga nawolovu kwegamba situation bwetyo bwekola ki bwebeera kakati nno bibadde bikyali awo yali omubaka wa Komi district mu parliament Monica Moding yavudde n'agamba nti nno President Museveni si ye kasobola okulembera eggwanga lino myaka 35 president yali mu nsiko n'avaayo baleme kulowooza nti no president yekka yasobola era bo bataddewo enkola ey'okutandika okumulwanyisa naye nga tebagenda mu nsiko bajja kumulwanyisa mu nteekateeka ez'enjawulo omuli ogenda ku mikutu gya rediyo okumuvumira n'okukola biringa ebyo n'ebirala byonna Amoding anaasobola okuba president n'amusuuza entebe y'eggwanga lino kubanga namuwulidde aweera kufa na kuwona onkoze bubi nnyo kubanga ensonga gy'oleese nafu nnyo nafu naye munnange era erimu omuzinzi President Museveni kyomulaba musajja atuufuze talina nsonga gy'alabanga nafu anti omanyi lwaki kati aleese kipya ky'Omoding agenda kulwanyisa president ku muzindaalo kati towaŋŋamba nti oli yatwitinga Why? Bwatwitinga n'alaba aba viewers bameka abaliyo n'agamba mukubye. Naye unasinzidde ku mpewo ze Uganda n'ayogera. Kakati ekisooka njala okutegeeza ffenna ekyo twakiraba dda nti President Museveni si ye yekka asobola okukola ki? Okulembera eggwanga. Okulembera eggwanga lino. Era ffe tukibaddemu kati nze kibaddemu emyaka 26. Nga nkiyimba emisana n'ekiro. Si ye yekka. Naffe tusobola. Tuleese gundi. Kuluna gyagenda. Okiwulidde? Byonna ne tubikola. Nze ensonga eri emu gye sinaba kukola mu bintu by'ejjako gavumenti. Kusuna gita. Kugenda mu nsiko. Kye sinaba kukola kyo. N'ebisigadde byonna obikoze. Byonna mbikoze. Jjajja alemeddeko. Ne bikutuusako obuvune obuyitirivu. Nkugambye tewali kyesikoze. Nabo tebalina kye batakoze. Butereevu. Naye kakati oli bw'aleeta enjiri nti tisi asobola yekka wakakiraba ate gwe. Ffe twakiraba dda. Era ne tubiisana naye n'atulemerera. Nkitegeera. Kakati naye tumwaniriza mu kisaawe.
ajje era emikutu gigino wegiri agifuuwemu ebigambo bifuuwe ajja afuuwemu awulire ekifa mu yeebiraka omuzindalo agukondeko asimulule asumulule entanda extreme yanamumu omuzindalo tasobola oba omukulu Megatron bajja gimuwa kakati ajje agufuuwemu naye amanye nti talina kipya kyakoze eki kyaleese tekiriiwo eyo embeera twaginyigira mudda jjajja ne tumuteekako embeera jjajja ne tumunafuya mu bino jjajja paka lwakuziza omwana nga mujja mumubebbeekereza mpola nga tulwanye naye paka lwakuziza omwana kati omwana yalwana jjajja agonza omwana alwana aga kampani tegwa ate mu nkuba embi agamba kampani tegwa kakati Amoding ekisooka tumwaniriza mu kisaawe waba ayinayo kakodyo akapya akatali ebyo byeyayogedde akaleete tugatte obwongo ne bw'aba ajjidde ku ebyo atandikire waali anawulira ekifa mu yeebiraka atandikire waali naye nga Mama Matembe yali agenze n'amwebuuzaako oyo Amoding yali yeebuuza ku Mama Matembe oba tanafuna kadde wandi mulifu alinze ewa Mama Matembe kubanga Matembe alina lesoni nnungi nnyo gy'asobola okulekitalinga omukyalo oyo no naye nga as a matter of principle ffe ba revolutionalist buli ddoboozi tulyaniriza eryegatta kuki ku maloboozi agabaddewo tulikola ki tulyaniriza kyova olaba nze sisobola kunafuya muntu nti oyo agamba ki talina kyatugamba kubanga nawe atugamba naye tolina kyotugamba era naye tolina kyotugamba kubanga tokirina kyova olaba ogamba toyagala kumanya kubanga era tomanyi kubeera tomanyi because power is information is power era president kyova olaba intelligence kumakya asooka kuwuliriza information amawulire ag'ekikeesi gagamba ki ne batuula ku mmeeza ne bagadiscuss nga tanasimbula amawulire ag'ekikeesi gagamba ki eggwanga liyimiridde litya nokimanyi nti naye ebintu ebyo nabyo sente tebazirira bulungi newankubadde bazirina okimanyi okubeera ku bunkenke buli dakiika ngaoli ku mpulirizo anti kyekitegeeza obukulembeze wali obaddeko ewaka ng'abaana ne maama waabwe bakutadde ku bunkenke buli lwodde nowewaka mu buliri okutukubeera bwe kutyo kimanyi toba na mirembe toba najjo kituufu naye ekyo kyakiseera buseera naye bino ebya gavumenti era tolina kulira kisinga kati pulezidenti awoomerwa ssente ye wano waliwo omuntu ajooga nga jjajja naye nga jjajja abeera ku bwerende waliwo omuntu ajooga nga jjajja wano taliiwo naawe okujjako nga tomanyi byakujooga kakati kye bayita okujooga obunene bwa gaali gyotambula nayo eggaali ya jjajja ogimanyi bwezitowa kati no kankubuulire buli kintu kyonna kyomanyi ekigula esente nyingi kiba kitandikira ku jjajja emmotoka ya jjajja yebeesinga ebbeeyi mu Uganda yeka alina private jet wano wayagalira watambulira kitegedde gwayagadde gwagiteekamukko ekitegedde egaali ye Uganda jjajja yekka yalina private jet ate n'omulala buno bwaffe bwewuubira wano aluwa wano ezo si nyonyi naawe ne butidde ekajjayo private jet yajja gyamalayo ze ziri zaba Cristiano Ronaldo yamaanyi kubanga etuuka mu America nga tewuumudde kitegeeza yamaki naye kakati ako kalinnye ogambe nti tugenze mu America olabe oba otuuka obugenda kati yajjajja naye erina security ng'eya America ate kati oli America naawe oli ate binywera abakulembeze bonna baba bakulembeze naye ate nabo balinamu level nabo balinamu level ng'eno bwe tuli ng'eno gye tuli eno wansi nabo balinamu level neno wansi waliwo asobola okulya wano ku Landista kati olwaliro lwakutaano endongo egenda kkaaba wano paka obudde okukya ojja kusanga ng'emmeeza bazikoze eki nga zijjudde abayaye baziddugazza wano okiwulidde waliwo abatakisobola nga yataddeko mazzi
akomberera ka Mountain Dew oba ka Coca-Cola wabala ekiddako. Kitegedde kakati n'abakulembeze waggulu bwe batyo. N'abakulembeze waggulu bwe batyo. Esanyu kitegeera ekyo. Kakati jjajja konvoyi ye erimu ambulance ezo nnya. Ne bwakola obukolozi buli ambulance esiba. Okolola obukolozi badokita beekizamininga ekyo. Akakolondolwa kakolodde kalimu ki? Kiki ekyo kyennyini? What is the issue? How are you feeling? Ne bakebeera muno mu namba. Bulungi nnyo. Kyobola jjajja obumanyi gwe. Bishop wange Ssennyonjo yafudde kansa w'amawuggwe era twamusabidde ejjenda mirembe mu church ku myaka 94. Mukama yamuyise. Naye bw'okaddiwa ne baba bakwekebejja bwe batyo era otuuka ekiseera n'ogenda. Ekituufu naye na mukwano gwange Dr. Kasassa yali dokita eyasooka hano mu Buganda, bamu ku badokita basooka. Wabaddewo badokita bakeera ewuwe nga tannaba kutambula. Ne bamwekebejja oluusi bansangangawo nange ne bankeberakeberamuko ne bamwekebejja ne balaba kino ne balaba kiri ne nga bateekamu n'akuuma munda ssebo ne balaba mbyeri nintya n'okutya. Bwakya olumu ng'afude n'azikira. Nandi kakati yazikira ku myaka emeka? 9+. Kati ate ababutaba na busobozi obwo mwali mumuzikira mu 5 ku 6. Kiki? Gali 3 ge yasikawo 34. Kwe kumwekebejja okwo. Maanyi ga ssente. Katonda wange. Sente toziyitanga ekyokusaaga. Katonda mwayitira. Kati ojjajja tomulabaawo. Siga si ofiisi gy'alimu awo. Kati Moses Ali yagivudde mu nnaku ezi 2. Tali mwana ndaani? Bamumaliriza myaka 87. Ofiisi ogimanyi. Ofiisi bagizanyirako. Ofiisi jjajja nakati akubayo pressure ze ne waba akubeezi. Se baba akyali. Muwala wange yanzisiza ensi kutwabadde waka mbwakuba pressure ups. Namugambye akuba 5 ne kati enzirike. Ye tatawaana yakwata bukwasi bwati wansi nagira bugizi bwati mbwemu 2 paka lo yazimaze 5. Nese bujajja akube 10 jajja kyazikuba. Kati ekyo kitegeeza gwe nalaba agudde kavu ng'alinga akunamye obukunamye mulinga agudde kavu akuba mu ninga tatuuse wansi. Andi kakati nga era omugagga bwaba abakola mu demonstration takyakkalira kuggwera ku ttaka. Ekisooka basooka kwalirirawo kaponjo kali kasakyo ne bakafuuwako abaliwo ne babasembezaayo. Naye gwe jjajja yeekola ebintu omumanyi gwe. Naye nga lwazze ne bagimuwa nga lwazze okimanyi nti jjajja ayinza okwevulungula naye nga yeevulungulira mu ttaka. Nga gyawunye. Anti gyawunyirako Ssekabaka Muteesa. Yayitira ku kikomera waggulu. Maama yakuba sama. Kati jjajja nga gyamuwunyidde bino ebyokumwalira biba tebikyaliwo n'enkofiira agyerabira nga gyawunye. Naye lwakuba ekintu akyetoolodde nnyo. Kati ffe tumubala n'omanya nti ekintu akiwadde obudde. Omanyi jjajja Kasa yakiwa obudde ekyokulembera eggwanga n'agufuula omulimo. Agezaako okuggala buli awali akatuli. Namwe kennyini bamuvuganya mulabira ddala nga agumye. Nze mulaba simanyi abalala kibagamba naye nze mulaba nga mugumu kubanga yazimba intelligence unit, amawulire ag'ekikesi, entambula yaago n'ensaka yaago ekyo yakizimbidde emyaka mingi. Kyekyo omanyi gavumenti esobola kugwa nga ekyafuna amawulire mu butuufu bwago. Naye kasita atandika okufuna ag'obulimba ng'ewedde. Kyekyoka ekikutula gavumenti. Kaakati abaana ba Nuupu babadde basiriikiriramu okuvuma. Waliwo ono pasita Lwomushano oba abeera ku Ntebe Road oba luddawa. Muvubuka oyo ayina ebintu byeyogedde. Mufumuzi wa bigambo. Naye abaana bamufuumudde. Abaana bamufuumudde ne ŋŋamba abamufuumuula. Yagambye ki? Yagambye nti simanya Pulezidenti Museveni si kyekizibu ky'eggwanga. Niwe tumugjawo
naye ekizibu ky'eggwanga ye mmwe abantu. Kati yalimbye eki Anti kibamuvumira kikikundeetedde abavumye batumbaavu bazibu bansonyiwe nange bansonyiwe nange kwegamba yalimbye eki pasita mu lutalo lw'okuggyako gavumenti ekizibu bantu kubanga abantu fe tulina okugatta amaanyi agajjako ki agajjako jjajja kati ani kizibu abantu baagala gavumenti yeveeko nga bo bazinze emikono bwe bati bakiraba ku mawulire luli NTV ebadde ng'ebeerako mawulire g'essaawa emu bagaagala nnyo buli omu naakuŋŋaanira alabe ekyabaddewo ye kyataabaddemu alaba kyabalala waliwo bantwala emisinde okuva ku paalamenti awo olaba paalamenti ebyo nga tebiggwa nze nti nkubuulira bantwala emisinde okuva ku paalamenti okwambuka KCC olwono nyeki birigo za gavumenti tugenze gitaayiza ku paliamenti olinaani nyambuka awo nalina abasajja bange nyambuka awo ku KCC nkwata bwenti wayita mu main gundi gate saayingira tebakuganya kuyingira saayingira kakati bandeeta nkwata Cressida King nzija nsala nfata ki Workers wansi wali kati ngenda okulaba Workers House nga nyinza okubanga simaleko nga akabengo katandise okola akabengo kasituse okusimba naye nga abasirikale bajja emisinde baali bakafulumya obuvubuka obuto bukyali fresh bwagala n'okwata ngenda okugattemu bwenti nga wawanvu kyokka akabengo kasituse naye nga mbakolete naye nga mbakoze ntya omanyi okajja eri ku paalamenti n'oyambuka okkirire naye nga mbankoze ntya laba Mungu bwannyamba waliwo wa boode yali ajja ne mugaa giwete yali ammanyi yanengerera muli ng'alaba bakuleeta nga bandeeta kaguddeyo nenjibuukira netukkirira ne tudda awo ku Kampala Road ku bitaala nenkwata Ntebe Road ekiwojjowejo makindi gyewasibira naye kyembadde nkugamba mu ekyo abantu bandabanga bulabi nga nze bantwala emisinde naye nga tebamanyi byoyiseemu ku mawulire bo baagala galaba kwemu engeri gye bakututtemu kati ne balaba emisinde egyo ne bagaha naye omwana yadduse bigirwa dduuka baddange omulabye oba poliisi obwo bwambwa ennyo mwana ne beesoozamuuko awo ne biggwa mujje tukyenyigiremu ffenna batutwale ffenna emisinde awo ojjukire batwala Segirinya emisinde awo n'asaawuuka bw'ati n'ayingira KCC kati ye kyabuyamba yali kansala wali munda n'ayingira ekizimbe n'akibuliramu okiwulidde bamunoonya nga tebakyamulaba yabulira mu kizimbe naye njagala okutegeeza nze nawulira nga nfa nga gaasi akubye oba butafuna bodaboda mu dakiika abaali bantwala baali bamaze okugwa baali bantwala naye abantu wandikiriza akabengo wakidde kakutta kakati abantu kyekizibu era abantu abavumye paasita mwenna ekyamazima temutegeera bye yayogedde mwetaaga obitaputa obulungi ekyokubiri temutegeera gavumenti evaako etya temukimanyi mulowooza nti okulaga lw'omukyano obusungu si ekyo ate ndowooza yabadde ayogerera mu context ya service delivery nti mulowooza jjajja ye mukyamu waggulu naye naffe eno wansi waliyo ki waliyo obukyamu tutusula kasasiro tukola ki kati obuli bw'enguzi obuli ku lower levels obwo okitegedde of course responsibility ey'okutereeza ekintu erina ejjajja waggulu naye ku abantu engeri gye baakonamu ne bw'okyusa jjajja olwaleero era mentality eri jjajja gyatutambulizaamu esigalawo eri kyova olaba
Jeno Muhoozi yakakodyo kaazannya ng'omuntu eyeyagaliza okukwata ekintu afuta taata we akola ki? Agezaako okwimpaatinga enfuga ye nga bw'eneebeera singa Katonda amuwa omukisa n'akwata ekintu abantu bagimanye nga tanaba kujja tugimanyiire nti tabeere mwangu si wakusinikirako mannyo kituufu akipuractisinga kati ne operation za bannambere ne Balamu nazo nkola ya mukulu oli kyekikosi malumu ekyo ekikosi malumu okitegedde bagezako okulaga embeera nga gavumenti Luzi kyayagala okwegattako ng'embeera bw'enaabeera. Dr. Muganga nno naye bamuzizaayo mu kakiiko akavetinga bamuzizaayo bali babayisizza ne Dr. Muganga sawa yonna bamuyisa Mungu amusaasire. Omanyi kiba kibi nnyo omuntu abadde ku street kuba oyo muganga wa street sajja wattu si be bano ba gentleman abaamalayo ate ategeera enkola y'emirimu wa street. Kati omuntu yenna owa street singa afuna achievement bwetyo ne bouncinga negaana ebeera setback y'amaanyi. Kituufu Okitegedde? Kituufu. Mu bantu abakyali ku street n'obutafuna president mpya mu bulamu bwa bulijjo. Okitegedde? So nze mwagaliza amaleko atereze byatereza asavinga eggwanga. Ate Luzzi ono Yesu wa street enkuba ye leka naawe kati oyinza okuyita ba street man Luzzi n'asigalayo ayinza n'okuba ku executive kwali ey'abalwanyi b'oku street leka naawe Luzzi naye akimanyi kyambi tewaliwo omuntu yeyisanga ye ng'ali fomu nga mwana wa kikomera tekisoboka naawe oyinza okwatulira abantu amazima bw'otyo ng'oli wa kikomera wakulira mu kikomera tosobola amazima n'ogajjayo n'ogakubaawo n'onafuya abantu oba bakole kye bakola nga okulira mu kikomera tekisoboka. Kakati fe ba street man ayina gwe yali abanja kampuni gye yali abanja teyasasulwa mangu nnyo n'agikubaawo bwe yamala omusasula naga nti bannange nti muleete emirimu naye baali bamubbi kati tabakuba wa ku mu byekijento ebyo yagamba sigenda mu kooti kati babakubanga be bano abaakulira mu bikomera singa bali mu kooti wali ku commercial court bazuzumba balooya baleeta agapapula kwongera kusupendinga naye gwe banja nkola ya kisitwiti ye yadda ku nankani mu kamera n'ababanja era nange ayigiginge ndamubanja bya street mbasiriikiridde balowooza tetulaba fayiro yanitamunge etambula tugiraba emmanja ya Luzzi yeeyo ate kakati nze mpaaba ku poliisi gwe nawe omuntu gw'omanyi gwe nali mpaabiddeko nze siwaaba naawe ebyange biggweeraawo okiwulira nze obudde bw'okuwaaba ku poliisi Luzzi tebamusasula mu buliwo ne bamwambaza n'ekikoofiira kino ekyabayinginiya yagamba nze nzija ebitulakita byange kambireeta awo n'ebimotoka byonna kambireeta awo ne mukyala wange okiwulidde nkusavinze nkusapurayinze matiriyo wange nange nina abaamanja mutuufu naawe tebamusasula oyo nogwe twagalanga minisita wa wakisi ojja kuwulira wagulikalikya wamuwagulikalikya nze namuwagulikalikya agulikalikya agisobola kati nankanya agikolamu ki Franka tumwebaza alina mugaso yetaaga kuwummuza okujjako ogamba nti mulaalo wekazo kyekyoka naye talina makulu wadde nokiteeka mu Luzzi n'atuuka ekasana n'atunula kubanga Luzzi alina ennimiro gy'alagako abantu akola expression n'agamba omulimi alima bw'ati kituufu modern agriculture yeeno ebitulakita babivuga bwe bati naye amanyi obivuga weebale nnyo n'akakazi ke kali akaki akawaawo saala izito naye saala oyo alayika yenanyini sente oyo Luzzi yenanyinizo sente ziba za mukyala teziba za mukyala ziba za mwami kubanga omuyayi wa street waweera omukazi respect bwetyo nedda sebuleka naawe waliwo ekitati
bamuwa respect mpitirivu. Respect eyo ne bamulanga bwe batyo. Naba nga tamuva ku lulimi. Omukazi kinene nnyo kyakuttaawo. Kinene nnyo. Ate ku luzzi. Luzzi owange. Nembazulu gyalina. Nembazulu. Naba nga muyimba buyimbi. Alina ekisulumizo kinene nnyo kyasalawo. Oba alinga kafanta kano ka juice. Ebyo tebikola kufe ba street man naawe. Oyinza otunyumiza ebyo. Mbadde manyi nti nebe mubikonsidalinga. Kati kankubuulire. Omuyaye yenna ng'awaana mukyala we ku eyo levu. Omukyala aba alina kyakutte eky'amaanyi nga bw'akita bw'ati tosigalawo. Nze owange nga muwaana. Twala eri naawe. Si muwaana. Ndi kiki? Nti mumyufu. Ndi mumyufu? Iwa ddala. Kakati gw'oli mu social life. Ate ndi muki? Ndi muki? Tetuyinza kukubala gwe kwezi. Tetukubala. Nze siriiyo. Ate kati ayo biliyoniya. Nze si naye kendinamu ke muwanyisa. Tetunaba kukubala naawe. Oli luzise bavuga Range Rover. Kituufu. Gyalagira mwagiragira essendabirwamu n'egissa. N'agigamba nti yambusa ne yambuka. Yateekako ne Nankanyi. N'Escalade. Namulaba awo ku Ntebe Road. I mean wali ku Mwasanjala ng'agitesitinga. Ebiroole tubirabako n'ebipakita tubirabako. Okiwulidde? N'ennimiro tuzirabako. Ali active. So Ministry ya Agriculture tugimuwe. Agisobola. Naye jjajja yawo alina abantu be baawa kubanga bava ku kyalo. Bava kazo. Naye nga tebalina makulu eri Bannayuganda. Kati Frank tumwebaze. Kubanga baminisita bonna Baramu ne Nammere basetinze standard of operation. Nebyamukama. Okitege nebyamukama wa wakisi. Yes. Okitege minisita kati okola ki mu office? Kati Nobert Mao akola ki mu office? Yatoyo mufunyo. Tagenda kuwadde mu kooti. Sigamba nti nti mufunyo. Nze mbuuza bubuuza kubanga ayinza okuba badde approach tagimanyi. Okiwulidde? Akola ki mu office nga amaziga gajjudde mu Magistrates Court mu district agenjawo. Yandibadde agendako mu kooti z'omu byalo. Agwireko kooti. Abeereyo. Ng'emisango gigenda. Omulamuzi abe nga ali awo bw'ati nti Minister wa Justice and Constitutional Affairs atuuse. Ayagala kubeerako mu session ye ayagala kulaba mbeera nga bwegenda mu maaso. Agenda okutuukayo Chief Justice taliiwo, Magistrates Grade 2 taliiwo. Abantu bali awo bataawa. Beebikkiridde buleesu bambi balina ennaku yaabwe ab'amataka biki. Omulala atuuka ssaawa 6 ssaawa 9 nnyuse. Eno waliwo omusajja DFO wa Ssembabule alina abasajja be yabbye amanda. Omusajja bamuyita Kabanda yazzeeko wali wange bambi. Yabbye yamukwata mbunne amanda bagatadde nga bakyali mu kibira. Waliwo omulala yabapangisa balongose faamu ye. Kati n'abawo ebikongekonge ebyo ebisigalamu mu faamu ne babyokyamu amanda ensaawo 75. Kati baali batadde emmotoka ku faamu nga nannyini byande byagenza okunona empapula. DFO najja bamuyita Henry Bukenya najja n'akwata emmoroka n'agitwala ku poliisi e Rugusulu n'atekulako amanda. Omusajja n'amuggalira ono driver mutabani w'oli n'amuggyako miliyoni ezi 2 mbwemu 8 mbu agisasule ku akawunti 2 agawe poliisi 3 gono mbw amukutte. Bwe yamala ne bagonda bambi omusajja yamalayo wiiki namba mukomera n'avaayo n'abagamba basasule ekitambuza amanda biki byonna ne babisasula. Ne bamugamba amanda gaffe galiwa nti mugende mugatikke eri gye nagateeka nga yagatunda. Nabagamba mugende mukole kyemukola nti okujjako CDF yekka wano yasobola okunkwata. Manda nagatunze miliyoni 6.5 n'azikuba empale. Bali mu kubonaabona abantu abo Nobert Mao ali eno akanula. Bwe baddayo ku poliisi gye baggalira wiiki ennamba nga babatulugunya babaggyeko ssente. Poliisi ne baga nti kakati ate biffe tubituvunaanako. Waliyo poliisi ya environment yebivunaanyizibwako. Ko omusajja naye ate bwe mwali mu nkwata lwaki mwanteeka wano mwanzibira. Bagenza okukebera mu fayiro ebizibitu byonna babikuddemu ekyomukisa omulungi ye yali afunyeeko kopi. Kati aleeta kopi y'ebintu byonna. Bukenya Henry musajja nno Muganda ali eri agamba nti mugende gye mugenda mpeebwa obuyinza okutunda buli kimu kyonna abasasuliza buli kimu. Kakati amaziga ago agali mu byalo
abantu bawaabewa naye omanyi omuntu omwoki w'amanda embonaabona gyabonaabona gwoli okyeza ku manda mwana wattu nga mirimu mitono gye sikoze wano nze nali ng'okyezaako nange bulungi nnyo era nga nayo kyamanda nga nsubiramu ensawo nnya ku ezo ku ttaano mu kiseera ekyo ensawo yali etunda yali egula 4,000 ewaffe ali ku bbeeyi 10,000 ezo nnya ewaffe njogera nno ku 9 mu mmeka 9 mu 7 embudde bwali bugenze nagokya late 80s wayokya mu gya 8 nga n'ensawo tugitunda sinyi 7 nze nali mu 9 nali mu 9 mu 8 9 mu 7 ngendo okumaliriza enankanyi yange ekyokero ky'amanda nga mulimu ensawo emu n'ekitundu jango jalalo ng'ogwa ku kizibu ekitalo naye n'essuubi lya nsawo ezo 4 ku 5 nga njagala okugulako kanvasi eyakabi njagala okugulako nakuba budgeti njagala okugulako kifubu ekiti-shirt ebyo abakongo babyambalanga okiwulidde kifubu njagala okugulako nga nina budgeti nafunamu siringi 6 budgeti yonna neegwa butaka era ku olwo nava ku manda neŋŋamba eyo bizinesi sigisobola kati nno ffe twali tugokya ne mukulu wange mukulu wange alina ekyokero ekikye nange nina ekyange yayokya ne mukwano gwaffe bajjamu ensawo zaalinganga 8 bagajjula nange nali nfunye ensawo zaali 5 tugenda okukuba endiba bagenda okukomawo nga gaakutta omuliro gwonna ne gaggwawo awo mukulu wange yagwawo ekyo abasajja batu basula bweru bakati bano bajjamu nsawo 7 mu 5 ono ze yabbye Bukenya Henry no kakati DFO wa Sembabule mulimu ebintu ebiteetaaga kusaagiramu abakozi ba gavumenti abalina role ya supervision muve mu ofiisi e Kampala mukirire ku ground muyamba abantu nze navayo wano ne supporting operation ya Nammere ne Balamu BNRM nibi bakola bigasa ffeffe ndaba naye bye bakola bwe batereeza health center for eye Bugaya sub county mu district ye Buyende lyeddwaliro erisooka maama wange walina okukola ki okuddukira lyeddwaliro erisooka mwannyinaze walina okugenda n'abaana be ne bakodobi bange abeeyo kakati embeera bwetereerera eyo kitegeeza nti nange Kampala nsevinga ojja kufuna ku buweerero amasimu gaba tegakyajja ag'omujjirano kakati gwe ssebo oba oyagala nze nkole ntya puroguramu bwetyo era nange neesigulire ku Namboozi bangambye eno yaguze Range Rover zino ez'abalaala eziriko Namboozi milioni 3 zino bamuwadde ajoga Range Rover eri kafulu yenyini kwiri mwatambulira Namboozi gye yaguze mama Range Rover supercharger babadde bakayanire 15 ezasigaddeyo milioni Namboozi yamaze n'agigula kati oyinza okwesigulira ku muntu module milioni 3 zonna zitadde mu mmotoka ate si ya 3 egula milioni 65 yalidde ebbanja ate kyali kuyo level naawe ayongerezako bwongereza n'agula emmotoka gy'ayagala anti abo bakutula ddiiru mu parliament zino ez'obuli bw'enguzi kakati abakozi ba gavumenti muve mu ofiisi mugende ku ground ba minisita Franka tumwebaze tamanyi district ye Kamuli tamanyi district ye Buyende tamanyi district ye Kaliro naye minisita ali Kampala saa 11 aba atuuse ku Serena kukola ki kunywa chai kukola gym na sauna wakeera tamanyi kigenda mu maaso mu ministry ye ya agriculture tamanyi ewaffe Kasanda natuuseyo ng'omusana kye gukola abantu okitegedde twetaaga irrigation schemes teziriyo ate nga gavumenti yazigaba kwegamba abe Kasanda bo tebamumanyi namumanya tosobola kumanya kati abantu gubabuuze minister wa agriculture ali kuki kati minister of education lwaki obeera e Kampala okola wo ku nnaku eri mu masomero ne Franka tumwebaza alimbe Kasanda ewaffe tamanyiyo neffe Buyende tamanyiyo babeera akolera luddawa okiwulidde bangamba yasimba emwanyi mpitirivu ndoza abeera mu faamu ye anti kakati General Museveni yali tuyambye bannaye
ffe tukkiriza eggwanga yali wamba n'alinyweza naye akoleyo ku bintu ebituufu adiringe n'abantu abatuufu kubanga Luzi n'omuwa minisitule ya mu kaseera ke kano akasigaddeyo adiringe n'abantu abatuufu minisita wa presidensi atandise okwegaganula naye Babalanda waddala okiwulidde atandise okwegaganula kubanga ye atwala ba RDC atandise obateekako embeera Babalanda waddala nnyo era waliwo RDC gwe nalabye ssebo wa Isingiro teyaganya okugulawo ekizimbe kya disitulikiti yagambye musooke muleete BOQ musomemu nkubya mingo gya bwereere bagambe nti nze yagulawo ekitatuukiridde muleete embalirira y'ekizimbe nga we yayisibwa tugeraageranye n'ebyasupendingibwa ku gurawundi era omukolo nze ŋŋenze nagubalekera oye Babalanda kati kwegamba olabawo ko value for money abakozi ba gavumenti batandise okutubalamu ku magezi effect ya nammere ate Babalanda yabagambye ba RDC mumpa lipooti yenfu kati ngenda kwetuukira ndabe lipooti ezo bwe kirina okubeera